Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe waliwo yambuuziza ku ddagala bayita akatono keeko wambuuziza nti okujjanjaba omwana obulwadde bw'akasagazi akatono ako enkozesa gy'olina okukakozesaamu yeeno beera ng'ogiwulira osookera ddala ako ke bayita akatono tekalabika kabbula eky'amazima. Ekisooka bw'oba okanoonya ojja kasanga mikutu gino egitambuza amazzi kamera nnyo emabbali w'emikutu gy'ojja okusanga akatono akatono oba mu lutobazi emabbali w'olutobazi era nayo kamerayo nnyo ne mu lusuku naye nga tekalabika kabbula. Akatono ekisooka kagenda mu kyogero, olina okukateeka mu kyogero ky'omwana omuwere yenna oba mulenzi oba muwala kateeke mu kyogero kajjanjaba endwadde ez'enjawulo neera kayamba ne ku ekyo omwana oyo okubeera ng'omugema obulwadde obwo bwe tuyita obwakasagazi oba obw'obwenzi bw'ojja okitegeera. Mulimu omuntu gw'olaba nga mwenzi nga kisussa eky'amazima ebiseera ebisinga baba n'obulwadde obwo bwe tuyita obwakasagazi. Naye obulwadde obwo omuntu asobola okuva nabweno wansi ng'omuzadde nga tewamwetegereza, omwana n'akula nabwo n'abeera n'akasagazi n'abeera mwenzi ekibeera kisusse. Kakati okiraba otya ng'omwana muwere? Osobola okulaba ng'omwana akwatirira akantu ke waba mulenzi oba muwala era naye aba akwatira akantu ke aba akakwati kabanga akamusiiwa nga mwana muwere nnyo ayinza okuba nga ali ku bbeera ayonka naye ng'omukono aguteeka mu kantu ng'atakula akantu ke waba muwala oba mulenzi ng'akanyiganyiga nga kabanga akamusiiwa mu kaseke. Bw'olaba ng'omwana akola ekintu ekyo kwegamba ng'olaba akiremeddeko, omwana asobola okukikola tugeze ng'olwaleero n'akivaako nga takigenderedde n'akikola. Naye osobola okulaba omwana ng'akikoze olwaleero ku makya mu ttuntu kawungeezi nga buli w'omuteeka ku bbeera akikola oba buli w'omulaba nga yeebaseekaawo mirembe gye egy'eddembe ng'azannya omukono nga gubeera ku kantu ke nga katakula akanyiganyiga buli kaseera. Kiba kikulu omwana oyo munoonyeze ku ddagala lino lye tuyita akatono. Funako bukoola, bw'omala obufuna butunuulire bulungi osobola okubuteekako ku mazzi agabuguma otte obuwuka n'oluvannyuma kayengere mu ngalo kayenge otuzzi tuno otuvaamu tutonnyeze mu kantu k'omwana waba mulenzi kakwate tonyezaamu otuzzi otwo beera ng'okikola kijja kuba kimuyambako. Akatono kalungi nnyo ku nsonga eyo. Wabeera muwala ye nga akatono ako otuzzi otwo beera ng'otutonyeza mu bukyala bwe mu kantu ke beera ng'otonyezaamu otuzzi otuvudde mu bukola bw'akatono akatono. Bw'onaaba okikola ng'okiddiŋŋana omwana oyo ojja kulaba ng'akivaako ekyokukwatirira akantu ke. Singa anaakula n'ekyo ekintu ng'awulira okusiiyibwa mu kantu ke agenda kufuna obulwadde bwe tuyita obwakasagazi oba obw'obwenzi. Beera ng'ogema omwana wo. Mwabakola ebyogero, eddagala ng'eryo terisanye kubula mu kyogero. Kateekere mu kyogero ky'omwana yenna, muwala mulenzi, teekamu akatono mu kyogero ky'omwana. Likozese ng'olaba omwana ekintu akikola ng'akwatira akantu ke waba takakwatirira tolikozesa. Likozese ng'omwana mulwadde ng'afunye obuzibu obwo. Omwana waba talina buzibu bwonna tokozesa ddagala lino, tolimutonyezaamu. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.